hereby sentence him to suffer death. Omulamuzi okusalira omuntu ogw'okalabba bw'okiwulira wamma ggwe oyinza okugamba nti ddala kyekibonerezo ekisembayo wabula nga bingi eby'okukuusa ku nsalawo eno nga sinakindi ekibonerezo kino kiyinza okukendeezebwa olw'ensonga ezitali zimu. Akawaayiro namba 21 mu Bosokata Prerogative of Mercy mu ssemateeka wa Uganda owa 1995 kawa omwagaanya omukulembeze w'eggwanga okukendeeza ku kimezo ky'oyo abeera asalidde ogw'akalabba. Singa omuwawaabira asalayo okwemulugunya kwe ku ngeri gye basazeemu omusango gwe ne wayitawo emyaka 3 nga taddiddwamu. When the High Court sentences a person to death, then an appeal is made into the Court of Appeal. Then if Court of Appeal agrees with normally they give a cap 14 days, 28 or 30. That's normally the cap they give. Then any appeal beyond that is called appeal out of time. Mu mbeera bw'etyo omuwawaabirwa ayinza okusibwa obulamu bwe bwonna oba okusibwa emyaka 50. Jjukira nti mu mwaka gwa 1999 abantu 28 abaasalirwa ogw'akalabba omu ku bo era ng'ono ye yasembayo okuttibwa amanyiddwa nga Haji Musa Ssebirumbi eyali ow'ekitongole kya National Security Agency ng'ono yali avunaanyizibwa emisango gy'obutemu gye yazza mu mwaka gwa 1981. Okuva enjega eno bwe yatuukawo ebitongole ebirwanirizi by'eddembe okuli European Union, World Coalition Against the Death Penalty, Amnesty International n'ebirala byavaayo nga bivumira ensalawo y'akalabba ku muntu yenna mu Uganda. Kino nno okuviira ddala mu mwaka ogwo kibadde kyaludde okubaawo paka jjojjuzi wano jjo ly'abalamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2026 kkooti enkulu nga ekulembeddwamu omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka bwe yakawaŋŋamudde n'asindika Okello Nnyimu Christopher ku kalabba ng'ono yakakana ku mabujje n'agatirimbula ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. Omusango guno guyingidde mu byafaayo ng'omusango ogusoose kkooti enkulu okugusalira mu lujjudde nga kkooti enkulu yatula mu kibangizi kya Gaba Community Church newankubadde ng'ebisomozo byali bingi nnyo. Ku Lwasirawu TV, nze Suzanne Naluswata.